okwambala ebyokulwanyisa byabwa Katonda okusiiba n'okusaba olutalo lusigala lutalo ito omuliro okuva mu ggulu nali mu ggulu nendaba nga abasajja n'abakyala bakuyita omuliro ekyakye eyita omuliro ogiraba nga ebujja bweta omuliro wafunako omukisa okulaba abali wansi nga basaba era nja kujja mbabuulire ezikyaki ze nalaba n'ekyaki ziringa ekisigiro ekitaliko omuliro enswera nga zikyeriipyeko ekyaki esaba eba n'ekyobugagga okusinga n'ekyaki ngagga etunula bulungi ng'enyirira eri neweeba mu kiwempe neweeba mu bisooto naye nga it is a praying church ng'eri ku mulamwa gwa Katonda pulira kati no one can win a praying church kyovola bagamba abalokole tuli balogo because tulina Saabalogo bamuyita Yesu Kristo nange nabagamba wano bantu bange abalokoka era ndi mu kutendeka ejjedwani wano era kyovola abambawa nyiriri scriptures olina okusiiba osabe nze siriyo gye sagala akusabira kintu kigane kuvaawo ogambe pastor oyo talina amaanyi mufere okitegeera so njagala kuzimba n'okusimba obeere general. Export TV to the world. Osiibye otya wasuza otya obudde bw'olabidde mu video ensonga lwaki nkoze bwento tuli ku Ubuntu Lugala Masanafu hotel nungi nnyo balina ebisulo ebiwulungi balina parking ennungi balina security ennungi customer care ennungi balina halls ennungi balina compound ennungi ebyokunywa n'ebyokulya ebirungi massage ne sauna omulungi bakubireko nsumba Yesu yeebazibwe amina Nkama yebazibwe aweebwe ekitiibwa agulumizibwe yafa n'azuukira weewaawo agunde amina anaesana gwe eradde nnyo ssebo maamu mukyala wange mirembe mujawe maamu anti bamuyita mama Gloria tamusoma ate tabituteemu omukyala buuza ku bantu zezadde ndi ku maamu nte mu nnyoge mirembe okay mukama yebazibwe abooluganda mwasibye mutya mwasuze mutya amanya gange ze Pastor Edward Mbamu Spiritual Purpose Gospel Network tuli mu kubuulira enjiri za crusade Katonda twasalawo kumuwe ekisingayo lwaki tutegeka obuntuntu ng'ate sente muzina ku account ate oli kumpi n'okufozireke matako galeke batandike galwanira ate bettingane ngate baagala wulira kigambo kufa abantu no wano kunsi tuli bagenyi nze ngamba abantu nze bwe nava mu ggulu nategera kintu kimu era bangamba kirina kugambe Katonda namugamba abantu nga si bangu nangamba naye mwe mukole kakati namba y'okusabirako eri +2567 7 +256 7 46 18 22 41 eyo iba yokusabirwako oba oyagala kusapotinga crusade please it is your time nze maze kwogera ebyange osobola kusapotinga abagala kusabirwa ku office tukyaliwo tukyasabira abantu abagala tukyale maka kola program osindike transport waliwo abatukola akabadi ne tugenda ne batambuza ebigere n'amaana yabagamba mukama abawo omukisa kati simanyi bye mba nsabye singa mu kuyita kwegamba wabawo utali kusanyuka mba njagala nsabe Wazo wa Bible no wegambira musimayi bannabbi bogenda nga mu kibuga ne batakuwadde kyakulya kunkumula enfuufu na sijja kasinga kale nkiyite ebbali kitufu gye ekiri kankiyite ebbali sijja kunkumula enfuufu bagambe pastor twakugamba si ye nabbi wa bulimba si be batuyita abanabbi ba bulimba naye oyo atuyita nabbi wa bulimba ye nabbi wa bulimba Eria babaita banabi bo lwaki gozachi babaita banabi mbulwa kuba tuogera ebintu bitategerekeka mulwaki tetwogera Bible kati nange nabuza ko mu ne mugamba kyogamba Katonda yafa natulekera Bible mbuye Katonda tayo takyayogera anti eri Bible eringa gundi baba wa guide no bagaidinga nze nsoma Bible mbulire ekigambo genda ku channel yaffe subscribing abajita even melodies
channel Heaven Melodies channel mu capital letter ojja kusanga enjiri wano twogera Katonda byayogedde oba byatugambye tugamba abantu so bali tebabitegera butegeeza. Yes, mutiisatiisa abantu mutugamba ebintu ebitakwatagana ebitakola ki mbwe ebitakwatagana ebibyo bikwatagana naye ajja bikuleetere kubanga eno TV. Kale webale nno wattu bantu bangi bala mu comment section bekalakasa n'abalokose balokose era muli mu gwebale. Amina, kitiibwa kya Mukama. Muzumbona ngambye waliwo entalo ezirwanibwa mu nsi ey'omwoyo ffe nga tetumanyi nako katwaki totandikiraawo. Waliwo entalo ezirwanibwa mu nsi y'omwoyo era bw'oliremererwa kuwangula mu nsi y'omwoyo ensi ya buliwo tojja giwangula. Ensonga lwaki omuntu asalawo n'agenda mu Illuminati. Illuminati eri spiritual. Spiritual world. Yeah, n'asasula byasasula n'afuna obugagga n'ava mu bwavu n'atumibwa erinnyani Savimbi mugagga. Yeah, kati oyo yaba alwanya entalo ze naye entalo ze abakoze sadaka abakoze shortcut. Obugagga abujja mu spiritual world. Yes. Era bali bananyini byo babanyiga bakomawo ne batwala ate babanja. Batwala butwazi kibuli pulira. Kati entalo zino z'omwoyo ziririyo jaddala. Kati abantu amu entalo muziise mu kuloota olota nga weekuba lumu edda nga nkyali nakuba omusajja ekikonde naye nga nkuba Mukama oba Katonda ayinza okubikulira nakulaga kiki ekigenda mu maaso mu nsi y'omwoyo. Musajja namuli etteke eba asiteke kikonde nagendera mu bbanga natomera nagwa wali naye musajja yafubutuka emisinde wali nange nandi ekikonde. Omuntu ng'agamba nti ezo firimu ennyingi zemulaba bwe bakola be Jackie Chan bw'omugere nga bwe yakuba saaseguka nasigala nga nyimiridde. Yes, nantunuulira n'aleeta zino zihuku ziki naye nga tebindya. Eddoboozi lyava mabega ogwo omusambwa gwa kayima. Gukola ki okusaba gwa kayima? Edda nga nkyali mu mbeera mbi. Sambwa gwa kayima gukola mulungi. Ate nze mmanyi nze nawulira ddoboozi. Tewatwala budde bbuuzi. Nayita omuliro kasita bangamba omusambwa mabega nengamba fire negukwatira omuliro gamba nvaako misinde gwagenda nga gukutta omuliro negudduka negugenda nenva mu kirooto naye nga kikonde nakiwulidde nange wano nga kwegamba nga wanuma mubuliwo nowa mukanga we bakuluma nensituka mu kayumba kange ako kenasookera ako mazzi nga gayingidde. Sepiki ozisanga ku mulyango nga gayi ati ngugambe bwe nasituka nasanga amazzi nga gakoze ki osoko ugamu nga neninya nengamba omusamba gujidde mu mazzi nange kye nakola nasoka nenzira waggulu katanda nensoka nengukuba mu buliwo. Soko osome Bible mu Ephesians Abefeso 6:11 soke tugirabe mbalage nti olina okuyiga okwerwanira olutalo. Okuyiga okuba n'olutalo omuwanyi w'olutalo mu nsi y'omwoyo ekisooka olina kubanga omanyi okusiiba ng'oli musiibi nga ffe abasajja tetuva mu ntalo z'okusiiba. Ekyokubiri olina okubanga omanyi ennyiriri ezirwana olutalo okitegedde. Ekyokusatu olina okubanga omanyi ky'olwanyisa kiki ky'olwana nakyo. Keta mulabewo. Okyokuna mukete. Olaba Katonda atuma abaana ba Isirayiri bagende bakete ensi. Olina okubeera mukesi. Akuloga yaani muketa ndya omuketa spiritually ne physically okitegeera.
Wabaawo omuntu nga mu family mu kikana gamba naye kana soda kepanka ako tekaliba toligagawula atwala eri nawe byekisiru kakoze TV byebiki n'akyogera ne kiwulikikwa nekitegerekeka n'abantu n'abaliwo ne banyiiga Musasoya nagamba teyandikyogedde omwana olwana waaki omwana oyo muto okitegeera oyo manya spiritual akuliko ne bwagenda ku mbugalo asookayo gwe lwaki gwe okulakulana nga obwana bwe buli mu kubonaabona bibi ebinywa bimawanku binywa sigala binywa njaga bisiba ku bukoola mawanku kagambo kibiina amagezi gwe weefuula nti oli amagezi nze oli yalowooza otuuseeyo nsoma Abefeso 6:11 egamba etya mwambalenga ebyokulwanyisa byonna okwambala ebyokulwanyisa byonna ebyakatonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani mwambale ebyokulwanyisa byonna ebyabwakatonda kakati gwe ebyokulwanyisa kibyoyambadde mu nsi y'omwoyo wena oli mute tolina n'ekyokulwanyisa kyolina oli awo otambula oli mu kuyingirira olutalo lwotagenda akusobola munda oli bwerere spiritually olina okusooka kwambala ebyambalo okitegeera n'okukyajinga olina okukyajinga oyambala otya siiba kolaki waliwo ekintu kyosiibidde omwezi mulamba tekivuddeeko kale genda nga nze bwe nasiiba myezi 4 2 dry nze akyetuma nga siinaako kulungamizibwa okulina lwaki waliwo ekintu ekiganye kyolina okugjawo so teri kirala kisingako awo katonda twatondebwa mu kifaananyi kye decision ffe tusalawo ne bwe yankwata mu mukono nensalawo neneebako otulo twange nesibeera ku nkyano eno era teri mulimu gwandibadde kugenda mu maaso okitegeera crusade zibadde tezikolebwa ne ku TV wano ngamba nze sijja kubibeerayo ku YouTube okitegeera kati katonda yatulekera element wano ku nsi y'okudecidinga buli bw'odecidinga ekintu ekirungi eggulu lijja ne likola ki ne lituulamu buli bw'odecidinga ekintu ekibi emizimu gisanyuka ne Sitaani n'azina ku ntole najja n'atuula mu ky'odecidinze okitegeera kati buli bw'odecidinga okubba Sitaani akuwongera n'akupika amagezi ngeri gy'olina okubbamu omuntu n'okola ne strategic mpozi etiimu yaffe akola ati akola mu tawuni anyuka sawa zitya abeerawo ati kati bwe tukola tulina okumutegeerawa talina kutuuka waka strategic omubbi zaakola Bayibuli egambye Sitaani yajja kubba n'okutta n'okola ki n'okuzikiriza kati bw'atyo bw'atandika kati bwe bamala ne bakamba kamotoka kafana kawe kati bwe bamaliriza Sitaani addamu n'abajjukiza mulina okusindika omuntu ng'alina kapiki aveeyo eri ng'amugoberera amulondoola muyinza okumisinga ki target ne basindika bw'ogenda gamba kugwa mu ntego za Sitaani nga bo bakipulaninga nga wagwadda okitegeera ono gundi bamukubye amasasi ono bakedde bamukuba amasasi mu gundi bamukubye amasasi gwe wagwadda ne bamanya ne katiro balina okukola ki kuttira okwambala ebyokulwanyisa byabwakatonda okusiiba n'okusaba bigendera mirundi egyo okumanya kuyisiiba n'okola ki n'okusaba ate enyiririzo olina waliwo kye tuyita spiritual warfare buli wobeera mu lutalo bannaye togenda mu kwenenya nkwegayiridde bade basooka kwenenya ebibi byange byenkoze ne bisooka bivaawo ati oyinza okuba nga weenenyeza eri ate oyingira spiritual warfare neera n'otandika kwenenyeza mu spiritual ki wakati mu ssaala yes okitegeera so bwekityo bwe kibeera Mukama asobola ddala kuyimirira n'akulwanirira Mukama asobola singa omuyita buli bw'osiiba oba osemberedde Katonda
buli muntu yenna buli bwasiiba n'asaba. Bayibuli egamba nti ebimu bivaawo okujjako ng'osiibye ng'okoze eki ng'osabye. Ekitegeeza waliwo ebyetigenda kuvaawo kujjako ng'osigala mu mbeera eyo paka ng'okikoze. N'osiiba n'osaba. Emizimu ne gijooga abayigirizwa ba Yesu, ne gibajooga, ne gubajooga, kubanga gumanyi tebalina amaanyi. Yesu najja n'akola ki? N'agugoba. Omanyi lwaki? Bali tebannaba kwambala. Yesu yasulanga ng'asaba bo nga bali mu kugonera, bali mu kufuruuta. Ofuruuta otya ku ssaawa y'omwenda nga mulogo akuliko, ali mu kukutta, ali mu kusika n'omwoyo gwo. In fact mizimu gize gikusise n'okusika n'uwewo n'oddamu n'ogamba ekyo kibadde kirooto. N'oddamu byowulira enkyokedde bw'otyo, emmotoka n'ekuseze bula. Lunaku lumu omusajja nali mpitawo awo mukubo, motoka from nowhere tutambula we ali ku simu, motoka yamukima wano we Yesu kumpi we mwali ne musese bla saawa ezo zenyini. Oyino entalo osuze ng'olwota olwana olutalo gwozukuka buzizi mu linnya lya patiri n'ery'omwana n'okuba akabonero n'otambula owedde. Nsoma ku sapule. Owedde sapuli bagambe sapuli yegenda akutaasa. Soma emirundi nga 7. Nge osoma yaki? Bakulagira gisoma. Mweri. Atiyo bingi. Bikira Maria omukyala osobola yita omukyala akulwanira olutalo. Kale muri mu lutalo oyita omukyala wange banzita agasajja gakutwala. Tonafuyizaamu ko mutukuvu. Oyita otya omukyala akukubira entalo akukubira ebikooni. Mugamba akukyalireko. Ani? Maria. Kale sokolinde itobyogere. Yakyala ko gayaza. Ayo si Maria twale eri naawe. Yali ani? Teriyo muntu alina ekifaananyi kya Maria wano ku nsi. Tekiriyo. Okujjako bugologosi. Tulina ekya Yesu. Bwe mukuba kuboobu. Tubumba ebibumbe bya Nibannansi. Eyo topiki ndala. Topiki mpanvu. Ekifaananyi kya Yesu tukirina. Omuntu yekka gwemanyi ku nsi kuno talina kifaananyi. Ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Katonda. Kakati nkama yebaza asiwakanyi kubanga ondaba obudde bwange obulya kyekikulu sijja kuwakana naawe. Ndi mutuufu. Ndi mu kusomesa abantu okwambala ebyokulwanyisa. Tugende ku lunyiriri 12. Kubanga tetumegana na musaayi na mubiri naye tumegana wabula n'ab'amasaza abaliwa n'ab'obuyinza abaliwa n'abafuga ensi okitegeera ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu. Katojja kugenda otandike gamba omuzimu gukulwanyisa. Muzimu Mama Maria gutwale Bikira Maria olutalo sigala lutalo. Ito omuliro okuva mu ggulu. Nali mu ggulu nendaba nga abasajja n'abakyala bakuyita omuliro. Ekyaki eyita omuliro ogiraba ng'ebujja bweta omuliro. Wafunako omukisa okulaba abali wansi nga basaba. Era nja kujja mbabuulire ezikyaki ze nalaba. Ne chachi ziringa ekisigire kitaliko omuliro enswera nga zikyeriipyeko. Wali waggulu nga wali eno basaba ninga gwakatenga. Ng'obiraba nga ndabira ddala nti this is a praying church. Church esaba eba n'ekyobugagga okusinga ne church ngagga etunula bulungi ng'enyirira. Eri ne weeba mu kiwempe ne weeba mu bisooto. Nayenga it is a praying church ngeri kumulama gwa Katonda. Pulira. Is a no one can win a praying church. Chovola abagamba abalokole tuli balogo. Because twina sabalogo bamuyita Yesu Kristo. Ye masenkulu mandwa. Ate oyita omuliro gujja direct. Waliwo Sala Daniel gye yali asaba nga bakutte malayika we nga alina okumuleetera ebintu. Ne bamugamba malayika omulala wa information nti bintu byo birina malayika. Abamasaza bakoze ki? Omulangira wa Perusi. Omulangira wa Perusi ayina emitwe giringa 3 4 5 wegiti nga gyonna giraba munene muwanvu asinga ekizimbe ekyo
obuwanvu kati akwata malayika bwata mukwata ng'olusenene okitegeera nga atokola delivery nga paka ng'osindisa omuliro mu bakiyita kiki kino ekiganja ekiki ffe tuyiki mu kibatu Daniel asooka kuddayo n'anyinyiitira n'asindika olutwalo Daniel 9 situjja kusomayo obudde musomeyo mbanyumiza mbabuulire eno njiri kati njagala kuwainda ngapo lw'obudde Daniel 9 genda osomeyo olutalo lw'eggulu luliriyo buli bwoyita omuliro gujjanga weguti malayika ono akolera delivery talina maanyi gasobola kwejja mu mubi oyina abamalayika 1000 nze alina obbasabira abamalayika abo 1000 bakyajingira kusaalayo kujja wano ku nsi bye baleeta biyinza okukwatibwa abanene nga nze sibisabidde anti kati awo bwe yasaba wajja malayika w'olutalo Michael eyo nayo sekita ndala okitegeera oyina abamalayika 1000 buli sekita eriko bonna baweereza nze omuntu waliwo malayika gwe bayita Felix muggulu eyo temumumanyi ya separating ebintu ebyobugagga byo weba gold ebadde mixingidwe na papo ayina okujjamu papo esigale pure gold weba nyumba yo ebadde mixingibwa n'ebisooto ayina okola ki erinongoosa emixingibwa enyumba yo emixingibwa n'ebintu ebitategerekeka oba by'abantu abalala ayina okubiseparatinga okitegeera waliwo abamalayika abali w'olutalo mu malayika 1000 ava mu department ya malayika Michael waliwo malayika wa information ava mu department ya Gabriel waliwo malayika wa healing wokuwona ava mu department ya Rafaeli okitegeera kati mu system y'eggulu oyina abamalayika bameka 1000 gwe nange nina 1000 buli omabaweereza nze kamobeera Yesu amaliriza kwogera Sitaani amala kumukema n'awangula ekikemu abamalayika ne bajja ne bamuweereza okitegedde ya olutalo n'ekikemu olina obiyitamu Sitaani wabanga teyatya Yesu n'amutuukirira yamugamba gwe musajja gwe weefuula wakabi Katonda akwagala nnyo kyusa amayinja ago gafuula emmere oba olowooza nti olina amaanyi Sitaani bamulwanyisa n'ebyawandiikibwa soko tugenda basoma nnyo Bible naye soma Yeremiya 9:10 oba tandikira ku 8 9:10 nga tuwinding up ngamba muntu genda ku mavivi sawa sabira sawa emu omusabi asabiddewo sawa emu teyenkanankana n'omusabi asabidde sawa dakika 10 omusabi asabidde sawa 3 dakika 3 n'omusabi asabidde olunaku olulamba tojja kumwenkana spiritual mu nsi y'omwoyo abeera full charged Yeremiya 9 awo Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange Mukama wagolola omukono gwe n'akoma ku kamwa ko Mukama n'angamba nti laba ntadde ebigambo byange mu kamwa ko Mukama yakugamba nti laba atadde ebigambo byani bye mu kamwa ko mukola ki laba leero nkutaddewo igwe okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza n'okusuula n'okusimba sooka otandikire ku kano kubanga ye Sitaani olaba lwaki tusinga Sitaani ye yabba kujja kubba kuta n'okola ki biri bisatu naye ffe wano tuli Katonda akomye ku kamwa kaffe ebigambo laya byatutaddemu ebyo byennyini ate tubeere bakulu b'amawanga waliwo amawanga gakwetimbyeko mu nsi y'omwoyo ag'obwavu gw'olina okufuga ogafuge bwavo obuteeke wansi embeera y'obulwadde ng'olina okulwana olutalo obuwangule ziremu olw'ekumi laba leero nkutaddeko gwe okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka okusimbula n'okumenya lindako mpolampola tubale okola ki okusimbula kwe kuliwa mu Luganda bakitegeere like ekintu ekiba nga kyalemerawo n'okisimbula ekigenda
okumenya kwe kuliwa balage lwaki menya musaala simbulako musaala menya ng'osaba n'okuzikiriza ekidako n'okusuula okuzikiriza n'okusuula kibanga nga bw'okwata kantu kano n'okamenyamenya n'okolaki ne kafuka katono bwe kati n'okolaki n'osuula n'okasuula eri okuzimba bw'omaliriza ebyo then oddamu kuzimba n'okusimba bw'omaliriza olutalo eri zimba okoleki osimbe ita omukisa gwo ita okuganja kwo ita ebibyo ita motoka zo ita nyumba zo ita nga mu spiritual bintu byonna osooka bifunira mu nsiki ya mwoyo abamu motoka mwazivuga dda mu birooto mwakoma mu birooto abamu mayumba magazimba dda mu birooto mwakoma mu birooto mizimu ne gigamba mma ozimba otya ani akugambye ozimbe abamu mawanga magatambula dda mu birooto ennyonyi mwazirinya dda mu birooto byakoma mu birooto abamu mwalinya ne mukola ssente mwakoma kuziraba mu birooto kati ogenda kulaba ng'asingaawo oba jjajjawo ng'akuleetera 10 mu kirooto n'olowooza nti ojja kusuuka mu 10 ojja kusuuka nusu 2 weetaaga okusinziira n'ogamba mwaka ku mwaka mbadde gugweddewo ogenda kwesanga nga akawunti z'abantu nkalo talina yadde n'omulala gujja nga nkalu n'omulala bwotyo nedda lwaki tokoowa mbeera n'ogamba ennaku 3 sijja kulya neweekyawa kanyambazibwe nange nabagamba wano bantu bange abalokoka era ndi mu kutendeka ejjeddwani wano era kyovulaba mbawa nyiriri scriptures olina okusiiba osabe nze siriyo gyeri sagala akusabira kintu kigane kuvaawo ogambe pastor oyo talina amaanyi mufere okitegeera so njagala kuzimba n'okusimba obeere general ogenda n'olaba omuntu ali so confused kwegamba mizimu gya confusinga naye gwe n'otolowooza n'ogamba lwaki sigenda nendwanako olutalo ye lwaki sirinnyako olusozi waliwo emizimu gy'owangulira ku lusozi waliwo gy'owangulira mu kiwonko lwaki Eriya yasabira ku lusozi nabbi era Eriya Elijah n'alagulira mu kiwonko buli wamu osobola ofuukirawo naggwano yes buli wamu mu kiwonko n'alagula Ezekiel yalagulira mu kiwonko agali magumba makalo ne gafuuka ki gafuna ennyama okitegeera waliwo embeera ekweripyeko eringa magumba makalu weetaaga weeraguleko kuyita mu kusaba weeraguleko gamba gwe gumba gwe nkuyita negegatta nefuka skeleton nogamba gwe skeleton nkulagira enyama neyeebika gwe nyama nkwambaza eddiba nerikola ki kakati negufuka omulambo kati bamu sala zamwe ziri half baked ziringo zasigala mu kirambo nsaba naye epasa nze ndi musabi salayo eri ku magumba ikafuka kaka skeleton tonaba kumalayo olina okumala process paka olagule ki amagumba emirambo gino giri mirambo gifune obulabu olagule empewo zive mu nsonda 4 tuli mu Ezekiel 3:7 empewo ekunte eyingire mu mulambo omulambo gufune ki obulamu abamu engalo zammwe zino zisupposed kukola ebintu bingi naye baziwandamu ebisiraani n'omwoyo gw'ekiddibo waddiba oliko kiddibo tukalaba kawala kalungi kanyirira naye ng'oliko ki ekiddibo ogusajja wambyoka buli kadde gwobeera mukakalaga otuuyana osasula mutwalo gumu 15,000 oliko rejection oyina abaana 10 lwaki teweekyawa naawe n'ogamba naye 15,000 za buli lunaku zino ezitagula na kanze kowe kansooke noonye Katonda ove ku leva eyo Mukama yeebazibwe kati mwangambye sibuulira enjiri ate bwe ngibuulira temujja Mukama abanjagalire tulina crusade nkiddamu tulina ki crusade namba nagigabye dda tujja kusigala nga tusaba Mukama abanjagalire for today so daba naye mumazeeko obudde bwe
naye mukama akumpira omukisa webale kubeera mugomba ate nze mumanyi nnyo okubasinga mukama abanjagalire kale tweyanziza nnyo gwe naalaba olina kyoyigamu si kyatteeka nti buli kyowulidde onaakitwala ekyo nkiwammwe abawulira buli kimu n'oyomba ku kyotayagadde kkirizagana nti gwe kyoyagadde eriye n'atakyagala naye tayombye omayi n'entegeera ye ate nga endowooza we kyabugagga kyo nakyo bovuma ekyobugagga kyange kale bakama baffe mukkirize tubasibwe abali mu biyumba abali e Saudi Arabia abali e Jordan abali Oman abali e Dubai abali e Qatar abali simanyi Kuwait waliwo n'ensi ze mulimu nga tezikwataganirako ddala ate abali UK bange abali USA nafunye abali e India nafunye abali Malta abenda kuyira abantu ng'ebikumi ebi leero ekiro kino bali India naye simanyi bannayuganda bangi eriyo community namwe bali India bazze nga balina keesi gye bandeetedde so abali e India oba India ya tubaagala nnyo eno ye expo tulina owamba ensi eno yonna expo tugende buli wamu tugende ne Asia ababbye sente zaffe ababbye biliyoni 6 gye bazitutte baatubbye sente nga wano Bank of Uganda ba hackers baatubbye 17 US dollars 17 million bogata mu za Uganda that is over 62.4 billion bazije ku account ya Bank of Uganda ne baziwayalinga okusinzira kunoonyereza okutono kwe balino ma Uganda of course no bantu limited bagamba account ezatubbye ziri mu Asia that is a better planet no si ebache continent yes. Ngabo galaba Europe Asia mu maserengeta ga Asia musanga barasa so Asia simwe muri Korea Japan bichi abatubbye mbuba hackers beita ba West WASTE akuke bategeddeko sofa so omukulembeze w'eggwanga abudde n'alagira auditor general omukulu oyo aveeyo atandika okunoonyereza nno neewuunyiza n'engamba bannawe Katonda abatulugunya paka ku muntu asembayo omulimu gwe bamuwadde si kukwata kozi atasobola kukwata wabula kunoonyereza baatubbye batya baatubbye batya biliyoni ne gwomanyi biliyoni 60 point kunsi ekula nga Uganda sente nyingi. That's too much. Okuba 2022 tetulina governor Kasokedde Mutebira afa tebaddanga mukulonda mulala assistant akola assistant wali n'ereriyo byo tetumaye batata sevo balaka kine kasente kakoze eki omwogezi deputy director wa communication mu Bank of Uganda yansesezza bobe babya bali munda bakuma report ya police eri ebweru ekakasa okubbibwa nagambe Uganda mwebe babyenga ne account mulaba nkalu bakuma report ya police confirm ngeti mwabiddwa balokena ba anyway twesabire olwa bagami mbwa kasolo kagenda linnya nefe tubisaza mu linnya lya Yesu tubisaza mbu bagenda balega sente zo zibere zidiziboneka Uganda badde bank ebadde facing ebizibu bingi waliwo n'omwami gwe baasiba omwami yali akulira oba babita batya bamukwata ku kamera nga ateka sente zirina okusaanyizibwawo ezirina okwokyebwa nga yazikwata atekako mu nsawo ezimu ali mu banka musajja wa kitiibwa munene ng'ezo sente zigenda osangwa sente zenkadde zikuŋŋaanyizibwa ne bazisaanyaawo ne bayita exactly amount wezo sente ezikoze eki ezisaanyiziddwawo kati footage yakwatibwa Katambi ng'ali kukwata kuzimu sente zigenda osaanyizibwawo zimaze no confirming bweri nti ezo zikola eki zisaanyizibwewo ate nga yaziteeka mu ki ali luzira myaka egi esatu joka iba musalidde munna yabadde bad wastage abba kasasiro Uganda kale emikwano gyaffe byonna obimanyi oli ku Expo for now mukama batukuumire bye bye Expo TV to the world.